yakosa amanya gawe n'agamba abayimbi bafunye ssente ng'abamu tebaafuna ninga ku lisiti kweri tebaafuna kati wabanga agamba nti na agenda ku resigninga alina okulaga bilioni 5 zisaasaaniddwa zitya mu kamera ne bonna abakubye akubye Bebe Cool akubye Gravity akubye kusaasira bonna banna abakubye yayagala muntu oguye yabafunamu ne munne ssente za federation si za muntu nti za President Museveni za muyiwa musoro tulina okumanya waje zaalaga bana abazirya batya ya abazirya beerani naye bujja maaso awo musozi omulaba President wa Niggi naye abantu bagenda mukyawa naddala abayimbi nga bafrontinga copyright nti tulwana kufuna copyright but behind copyright waliwo hidden agenda eriyo nti mission gye baamuwa making sure nti Bobi Wine omulwanyisa obuzibu abasajja abakuwazikako ku buyinza bwabwe nolowooza nti no oli part of them. You can never be part of them. Olaba bakwata abantu bonna balwana nabo mu nsiko ne babajja watolo gwe akwesa omuzindaalo. Rest in peace Federation. Chameleone amaze emyaka 2 tebamujjanjabako mulago. Naye abamuwagira bawadde bajja mbivuyo okuva ku mama Meya babajjanjabira mulago awatali ddagala. Takudaala nnyo ekikutta obudde kinaakwata ne kibuta abasajja ne tubagana kulya kwange sene zebalya zamuwa musoro za wana Uganda bajajja baabwe bamama baabwe nabo sende zaabwe nete bali ate nga bakudaala abantu bonna boolaba abali kulala ya president Kyagulanyi Ssentamu bayina ennaku mu mutima katakudaala tujja kutuuka ku mulembe nga buli yawagidde ko President Museveni tumunoonya abaana be tebali mu Uganda abaana baabali mu Uganda balikawo empaawo tabalabiriddeeko n'omulindo ogumu batobye bokka twandibaddeko na buzibu n'abantu abo niwe bamala okulya ku lujju lwabwe bajja ne batukudaalira ffe ate abaavu kenza abantu batandika omubuuka ojjukira Bobi Wine yayogera ku bayimbi loza kwali kufa kwa Katolo Bwama kenza ajja mu gurupu yaabo abaga omusajja atukuba naffe tutandika okukola ki omukuba abantu batandika okukunguka kuba n'abanira Rose baaliyo ba Spice ne Rose namulabyeko ne Spice namulabyeko nze kinnuma wegante ba B2C baafuna ssente za Federation ate ssente nga bazifuna batya nanti report gye bawa Salim Saleh nti abantu bafuna ku ssente yemmwe kwata abantu nawe ajja kukuteekayo atiya nze jja kubasooka kunteeka mu byekisirusiru ebyo agenda teekayo abantu nga ssente abantu yazibawadde ate kati omusuula kati ekisembayo okola ki anti ekisembayo kyakoze buli muntu agenda mukyawa ate kati the maximum nye nagamba nti abantu bagenda mukyawa nompakanya nti nze nina obujja nina omutima omubi nina kiki saagaliza kati kale kati Kenzo ayina be yawa ssente eze kubanga yagenze wa lutalo nawulidde embu yagenze wa lutalo n'amubuuza nze akulira treasury ogaba ente nga simanyi z'ogamba ze wagaba ogamba wasindika sirayina okusayininga ku ssente ozisayininga kutya gwani ati muneebuuzizza kunamukazi sitasobola kukolagana naawe Kenzo ebyaddala lutalo ayogera bw'atyo gwe nawulidde eggulo kati njagala ate lisiti ya ssente bw'aba yaziwa abantu ssente abataafuna ssente ne abaafuna entono nga bamanyi b'amaanyi ne wabaawo abafuna ab'amaanyi nabo bagenda kwekyawa naye bamukyawe nga namezi nakolanga nnyo bampa miliyoni 3 omanyi abayimbi b'eggulu beekyanze wabira abayimbi b'eggulu bw'ogenda n'obalirabaliramu abayimbi b'eggulu ku ssente ze baafuna ku ssente za Federation baafuna miliyoni 6 oba mu meka 6 zali miliyoni 6 mu meka ab'eggulu ze baafuna baafuna miliyoni 6 amasanyalaze esenze mwalya biliyoni 5 kyokka tesobola kukolawo nkyukakyuka mu masanyalaze agavaako
twala eri mbuyogera ku kyamasannyalaze esente ze mwande za federation tezisobola kukyukakyuka mu Uganda ne batereza amasannyalaze gaffe yogera kuza bitusi weeri ku lisiti nti baalya ssente ate gwe maneja waabwe agenda teka kandi kyenkugambye agenda kyawagana n'abantu bagenda kyawagana n'abantu abantu bamubuze ssente wazituweera naye kale gwe maneja nga gwe maneja oyinza okuba nga tewalya naye nga abayimbi bo baalya na Bombirasi yalya Julio yalya ne Mr. Lina alya balinga kambi ebyaddaabwe kimba kigamba ate kati bwe kijja kati nga kyaba protectinga nasimanyi ngeri bwe protectinga balinga Enoka tewalya ssente kuba n'emmotoka ndigikyusizza Enoka nkumanyi ng'olina ssente omanyiira ojoga olinnya ku mutwe tuweeguya oba n'akasunguyira ng'olina ssente Enoka nsobola okukutegeera tewalya ssente ggwe ebyo byonna byakola bya bwereere Kenzo agenda waliwo abantu abampereza ne kano kati kyogamba agapituse kekasiisa okufuluma kekasiisa okunnuma kubanga muli bakyali bange jamuvudde mumanyiyo baka bampereza kalisiti nga kana akako kubakuweereza kyogamba kano kalisiti ke bakuweereza kana akako kaweereza balaba kapitusi kokka nze ekisinza okunnuma abantu bonna nagwe oli kyali wange n'ababitusi bakyali bange ate mumanyi wajja muvudde kyogamba kale kankugereze kyogamba Nina Rosi yesu kadi yanu bagenda gimujjako bwaba Kenzo yamuwa ssente ebya Nina Rosi agala byogerako kuba Nina Rosi kisoka wa kibiina kyempagira naye ekyokubiri sinze mwogezi wa kibiina kya National Platform kakati wa Nina Rosi oba yazirya yamanye ebizibu bye yali kiruddu our leadership strategy board of directors 9 members elected by General kati bino ebintu byemumpereza by'abantu be baalonda ani abikuweereza mbira bekwano mukuke ba promoter Lisa Kenzo Sigundi nze nkuweereza mu bantu abafuna ssente abantu abafuna ssente kuliko Kamoga Julius Julio akulira Central Musician Association Kampala Metropolitan because bitya nga kuliko Mugisha Richard Mr. Lee owa Central Association Kampala because bitya nekubuza ku bantu abasatu ababo ababitusi Julio Mr. Lee manager batu wa myepeta muyimbi njagala kusogera kubali abazali nkwata ku bya beta njagala ku Mr. Lee Julio ne Bombirasi nawe kwa ne bamanager abafuna sente naye mwoli manja bitusi katende mwana Kenzo nateka mu bintu atokola ki ngola ki okiraba kyenkola tumugambe nze atekemu ebintu ate nze kyali wange kyaliwo nze njogera naye kyaliwo wakakasiza nti nsi tesaaga naye nze okubako tewali njenja kunoonya Mr. Lee mubuuzo oba yali oba teyali yalya ssente osobola kitekako omukono gwe nti babitusi tebalya ssente wabeerangayo buli lwakubiri bagendanga ku federation nga wali ogundi jam session wabeerangayo tetugendangako na mu jam session kati totumanyi watako nga timbako mu jam session ya Kenzo ogendako ku jam session temwayima ne mwagendangayo si gwe tewagendayo bali bagendayo abayimbi bo abagwa agenda mu jam session nga tebagenda tusasula ate nga bo bafuna ssente nibakuwa babanga omutolo gumu gwaddwa buli lwakubiri anti era singa okuyima mu jam session batusasula twaliyimbye Enoka njagala nnyo okutunda ng'oyogera mu maaso naye maama kati oli ku simu sobola kutunuulira mu maaso inshallah tuneegwako ne Kenzo omusajja w'omusirusiru tuneegwako gwe inshallah nga wakimugamba ono yamugambye babuuza komena bakyekumire ku media omuweereza omuzeeyi Masembe ebyo muwulidde bigambo bya manager w'ababitusi Enoka
Jacob Omutuuze chairman buuza ku bantu wadde ebipande byo batandise obiyuzaayo. Mbalamuzizaako Wanyama ne bassebo kansonete muli bulungi amanyi bamutakugisibwe Jacob agakola ssente DJ Jacob Omutuuze nzaali wano paka saa ennungi zonna ze mwagalirako okuvaawo inshallah nekyo nakyo kiri ng'owesabise kiki ogenda mu Makka just tomanyi bya bbeeyi mu kintu ky'ebbeeyi kintu tekirimu naawe tomanyi bya bbeeyi comment bagenda gikomentinga obabuuze abatunda engoye obabuuze enegundi ya ssente mmeka ate totanga ngokugeraganya bintu bigundi ate n'ogamba simanyi ngenda Makka Makka kiwa ekitiibwa kiri ekifo kya muwendo kya bbeeyi kyokateri muntu agenda Makka ngayambadde wa nangera naliyo nga nyambadde t-shirt kati ninkubuuza nti ogenda Makka mbanzala y'eki ekifo ngenda gendeyo musiraamu tereeza olulimi lwo tereeza olise n'envira bw'envi zonna ate musango si musango kulwalirira buwa buwangazi naye kimanyi muno ngenda tandika okutwalako mu mizikiti oyige ku ddiini kuba olumu ojja wano noyogera ebintu ebifu naye nkutunuulira nga kintu kyekifu kye nali njogedde naye nkutunuulira naye ng'oyogedde ebifu kintu kyekifu kye nali njogedde n'owa example ku ddiini ng'ebimu tobimanyi nga kintu ki obuzaabuza nga kintu ki sibijjukira sina nsobi gye nali nkoze bakuba n'ensobi wadde wankwata dda ngenda kukwatira muno kati muganda nze ngenda kwogera ekintu nga nkimanyi ki kye njogerako olaba wayogera ku kitambaala mbu ekitambaala tolina kyambalira ku t-shirt neneewuunya kati nkuddemu nki ati yemuwa abantu abasanga omuntu ng'alina ekirevu ng'ali mu kunywa bbiya bw'osanga bw'ogenda ekitambaala egye kyava olabeeko nga batambula ekanzu nno kalica wali olabeko nga batambula okuvaawo wali olabeko nga bali mu nsi yaabwe ate naliyo si gye nabadde gulawo program tukole nabaddeyo nga ndikuwumola ate mashallah Mungu agenda kunzizaayo inshallah gakusabire lwakuba nkyanoonya mukazi ow'okuwoowa afaanana ati ekisooka mu byonna alina okuba nga alina eddiini bamukukwana goyina eddiini nze nina eddiini tekyega tulina eddiini tekyetaaga kuneetimba Mungu wange yasinga omumanyi kale n'omutegeera nga alina eddiini kuliko akapata kagenda omwewandikako Allah agenda munda agakuba nakimusaba inshallah mweru si mweru ndi wabeeru omukazi olina ng'oli eyo ng'onoonya musajja wakuwasa ng'oli mukyala musiraamu ng'akulya mu ngalo za taatawo ne maama wo ndeese olulenzi ku katale olulenzi lwakava kuwummula taagala mukadde abakadde mulangira akadde mulangira nnyo taagala mukadde ndeese olulenzi luvubuka luto lulina sunna olulenzi lukwata esswala zonna ttaano olulenzi lulina abaana 3 si musango omukazi alina okujja ng'akimanyi ki ky'olinawo olulenzi lulina abaana 3 bwe yasembayo okwagala yamubba millions 2 eza mobile omugulya essimu omu yamubba essimu so twetaaga ojje ng'olina eddiini ng'otya Katonda ng'owekitiibwa nga togenda mubba alina laavu sajja wuuno yeevaamu sente ze agula essimu agiwaza maama w'abaana be n'azibba ate okumanya muzibu n'akomawo amusabeyo 6 amubbire ddaladdemu amagezi n'ekirungi yamuwa omwana so tulina abaana 3 lulenzi luto wabweru nga mu nsi ki Canada US UK tetwagala Saudi Arabia mwayinooneka ennaku zino Dubai tetubaagala twagala ne mukazi woono eyamubba abeera Dubai tetwagala abali simanyi Omani simanyi biki ezo ensi z'Abawarabu tetwagala Taki tetwagala bonna ba ex-be babeera mu nsi ezo so tukwaniriza bw'oba omutidde osobola okujja ku WhatsApp yange 0782540420 nonneeyanjulya nzija kutuusako obubaka muwanvu mumpiki
olino mubuuza ebibuuzo ng'agenda ku interview otegeere no problem ekyo obwangu nnyo mbadde mbukola muwanvu mumpi nga teyeddira muziro ki gotofa ku muziro kasaba nga musiraamu tafa ku muziro boyina gwa maama we bagwa tata we kasaba nga oli musiraamu yetafaayo kubanga obusiraamu bulina bwe engeri gyebulamu omuntu yenna nga alina eddiini yaba amanyi so ali ku kamera mulage kuva wansi balabe ku ngatto ama nowotandaga ate engatto zibadde kuba noonyega balaga nza kunoonyeza sebo kwala kamera nedda sebo ate wani mulaze okuva wansi programu zetukola tozigeragira nga banoonya abanoonya tebaba sirias naye kati kambuuze zo ziriko Rainbow kitegeeza ki tamanyi bannange nze Rainbow wenjire bawo mmanya mbu Allah ekiro ekibala ekigenda ba kingi Allah n'aleeta musoke n'akikendeeza ne kitaba kingi nze kyemmanyi kituufu kati ebyo ebirala sibimanyi kituufu tutandikire wa Enoka tekigenda mu maaso Edikenzo Musuuza kaana kambaata bamutandiseeko mukuba entalo yasazeewo mu butongole federation kagibalekere tasobola agireka tasobola agireka lwaki alina giprotecting obutamusaba accountability yabadde atiisatiisaamu akangamu alabe president wanigina mugezi yasoma art n'amutegeera nti art is about sympathy kyova wabanga atudde mu kamera kiba kizibu nnyo ga nti si mutuufu aba mutuufu okitegeera so art we yamutegeerera ebya voice note yazikoze kukangamu zigere mu media zituke kuba president Museveni zituke kuba ministry ya agenda beralikirire okitegeera naye nga ministry ya agenda nobona babbi bali eyo babbi yes so zisubiramu kyamakulu nnyo kiri awo yekyembamanyi tetalina gyalaga agenda kubeerawo paka last era akyabba wakyalinga biliyoni 5 zigenda okufuluma ezo biliyoni 5 zibali mu kuplaningirako mukankubulemu ekintu ekisesa ku biliyoni 5 zebafulumya ku luli biliyoni 5 federation zafulumya ku luli okimanyi nti sako zonna eziri mu Uganda zafunako miliyoni 2 zafunako miliyoni 2.85 ku biliyoni 5 bapawako 2 miliyoni 2.85 kwe kwali okwokya David Lutalo kwe kwali okwokya Banina Lozi kwe kwali otegera kati ate bebayita bawoko West Nile bakyolirango Kalamoja bafuna miliyoni 6 buli muntu kati ebintu ebisinga obungi omuntu bwobiwulira nga omuntu abyogera oyinza okubuuza nti omuntu omukonjera but that's reality biliyoni 5 naye Musuuza kenyini bambi president wa Nigina yatuuka ekiseera tekiniko nemusinza amaanyi nemugaa tuka bana kiwato twala kuzo tutina fe twalako gye tututte kakati atasobola kukera makyakuliza ininga because waliza ininga ajja kuba awadde omuwaatwa ogw'okueditinga oba okukola audit federation naye nga fena twagala bakole audit nga tenakuliza ininga babagamba kuliza ininga bakole audit bwebanga akyali tebakola audit ati mumukubye nnyo kaletere ekibiina kya tere muntu amukubye yeeretedde okwekuba atya akubye banne bonna abakubye akubye Bebekulu akubye Gravity akubye Kusaasira bonna banne abakubye yayagala muntu ogu ye yabafunamu ne munne gwe sajja kwogerako kwatagwa mu sector ya entertainment yetabirimu atayambisa munno oli yamuyamba because munne mulungi nnyo mu kuwandiika proposal mulungi nnyo mu kwogera since wali politician so gukyoba omanya talina gyalaga tukyamwetaaga kubeera president ekigambo kya list eyo ki gye bafulumiza eyabayimbi baali baagala kuddamu kusaba biliyoni 5 ezisembyeyo nabasaba accountability nebaga nti ye muleese nti bebana abantu baafuna katwaga bagundi bafuna sente bweziti okitegeera nebagenda batematema still abayimbi tebabagamba nti batematema okitegeera kyoba nokubidde Enoka nemubuuza Enoka waki mwatulimba nti mwafuna sente nga temwafuna sente Julio yafuna sente Bobi Rash yafuna sente Mr. yafuna sente
Oshegera ate uyagenda n'agamba tebafunangako kale kibuzo kiri nti mulimu ba ghost employee oba ba ghost artist abafuna sente ebbilioni 5 oba temulimu yes ne sente baba wazeewola nga za PDM zikola ng'ez'emyuga wezikola bo baba wakola ki simanyi kuba bafaanana yewe yayogera yagamba bamusindikira sente ku ssimu ye mukamwako yavayo kwogera n'agamba bamudiza transport we bwe yateekangamu okugenda ku federation. Kati wali obuzibu twagala kumanya bilioni 5 zalagawa the 5 billion nga gwani munange nina stake mu ndongo ye Uganda. Okay. Ochimana producingako album number nibayita togwa musubi. Oyimana nolimba lebatalonda bulungi ola campaign nganze ya producing nganze kenyini kati nina right kwogera ku ndongo because I benefit from ndongo as a person. Oshege ne musuza amusoko kubera mu ndongo president wa Nigina so nina right yo nino kwogera kuki ku ndongo era nina right okumanya sente za fizo batu bazalagawa konga sente zali mu ebyana n'abaana tuli mu federation wa federation lebazi ola omuntu ali wano mbuna mwayo wadeta sura muno division chateeka inokuteeka wesengeje sasanya sente au ku board nesenzo noza ze kunganya abantu kizikolamu ze sente za public ize sente ziba za mu wa musolo esente za federation siza muntu ti za president Museveni za mu wa musolo ziva mu parliament yazisa ne zijja butere kwa account katulina okumanya waje zalaga bana abazirya batya ya bazirya berani yes we need to know kumanya kyekigenda maaso sawazi ekigenda maaso kaliro kava mu bantu abayimbi abategedde nti Kenzo yali abakozesa bukozesa kusekiwalinga bukadde bwe kitemuyita okukozesa yakunganya abayimbi bonna kati firimu yali bweti basooka ne bakwata ba promoter mu covid nabawa sente babawa sente mekasi bilioni zali meka zali 10 zali meka zali nyingi ba promoter ng'omusajja ayagala kumanya industry ya Uganda bani bensolo okukwata n'ekyankalana yagala okukola nti ba promoter balina maanyi controlling abayimbi n'afuna abayimbi we yafuna abayimbi n'afuna Eddie Kenzo oyo president wa Nigina we yakozesa kalati bino byonna yabita bino byonna nga olaba obuvuyo obali mu bapromota bwevuyo bwemu obuli mu bayimbi muntu ogo abukola aboli ali ggulu talina kuza ali kapeeka yakontrolinga obwo obuvuyo kubanga ayagala industry abantu bagyetame bagikyawe n'abayimbi kyabalema okutegeera kale nga olaba essaawa zino tino ebivulu ebigenda mu maaso mu Uganda abisaponsalinga ali muntu omu sale because tekyali muntu promoter alina sente zikuteeka mu ki because abantu tebakyajja mu bivulu ekituufu essaawa zino akantu akatini kabadde basigaza abantu akatiibwa nakalemo katwala kabajjako ng'akozesa sente ze yabawa ebbilioni 5 n'akwata lisiti n'agita n'egenda mu bantu abantu bebuuza gundi bapita kibafuna gundi nano zafuna gundi osegera abantu bawulira ebintu by'abantu byebakola n'abasasulira okwebaka kwabwe nga balina amayumba gaabwe n'abasulira okulya kwabwe nga balina emmere yaabwe waka waabwe nabagamba nga bafrontinga copyright nti tulwana kufuna copyright but behind the copyright waliwo hidden agenda eriyo nti mission gye bamuwa making sure nti Bobi Wine omulwanyisa that was the mission yemu era mistake Kenzo gye yakola eri emu Bobi Wine wayimira ku kufa kwa Katole Bwama n'agamba nti abayimbi balidde kiruddu yagenda mu WhatsApp group erimu abayimbi abo bonna n'abagamba mulaba akasajja katulwana naffe tukalwane tutandika okukalwana nani ayogera president wa Nigina okuvuula abantu bamubuuka abayimbi abamu abali bagendangayo nga bakyagenda kati nageziwala kati bambuuse n'agenda bakadde bali
badane mugula simanyi bani sebata abo abali innocent bo 1 million 5 million emu ne bakubendulu musoza yasinga n'abajjayo n'atambula nawo mu board tuvane kwa Lubamu ewana President Museveni yakoseza bakadde abavubuka yakozeza bana abe up country neba nabalika abamanyi teyasobodde bakozesa up country omwoyo echabi ne collab n'omwa collab yija yagala kuzimba naye bujja maasawo musozo omulaba President wa Nigi naye abantu bagenda mu kyawa naddala abayimbi lwaki bamukyawa because yakozesa amanya gaabwe okulimba yakozesa amanya gaabwe okulimba yakozesa amanya gaabwe n'agamba abayimbi bafunye ssente ng'abamu tebaafuna ninga ku lisiti kweri tebaafuna owedde Enoch agambe babettuse tebafunanga ku ssente ne ku lisiti kwe bali abantu abaafuna ssente nesaha agamba tafunanga Kenzo Nyinyi agamba yafuna nzisitekawo omukolo ku saha mukolo gwange guteekawo ku saha ebyadda ate ku bettuse nsobola oguteekawo kubanga Enoch amumanyi ng'alina ssente obanga alidde ku ssente amanyiira alinya ku mutwe ajoga akudaala yavaano mu kivulu kino kye bakategeka nga amasema kyagakwata nange nkyamubanja Enoch so sikyewuunya naye kisinga okunnuma ngaetwale mu bapromota twagamba Jerusalem sanenti abasajja bawa ssente kugabira abapromota abaafira ebivulu tebazibawa baziwa bakazi baabwe bagirlfriend baabwe baganda baabwe bamama baabwe Salim Sali agamba ate mufaayo nyina bongera ssente nga ninganga amazize n'atakoma kwawo n'aleeta bakabanda ne taafu B ensonga kisagala taafu B taafu B ne bakola kintu kyekimu bali kye baakola bapromota nabo ne bazibba teri yabakwatako nga n'obujulizi bwebwe ntino baazitwala mu bukujjukujju mu bukumpanya ne bakireka nekyekino wekiti wekiri nti federation egamba teyawa abayimbi ssente ewola abayimbi ssente naye nga tezina muyimbi gwe yali wadde ssente ne bakulaga tukyogerako bwino waali Salim Sali akimanyi tebali bayimbi bafuna ssente naye taswakira makya kunoonyereza kati gwe muntu kyayinza okukola watu ng'aganda alumirirwa ggwanga lye okujja nga bagamba nti bali muno mu nsi bajja ku disorganizing oba basuubula mu busuubuzi bye baagala bagende nitusobola nti olumirirwa ensi yo omunakota biliyoni 5 ez'omulimu w'omusolo n'azikumpanya n'omuleka n'atambula bw'atyo Kenzo asooka akwatibwe siwagira mukwata naye mpagira okunoonyereza ate okunoonyereza kati kuko kutuuse abantu basatu balamba kati omuntu asobola okunoonyerezebwa ku ng'akyali mu ofiisi bali ku lisiti efuna kati olaba nze balaga tebafuna olaba nga nze nva wano kuba meya wa division ya Bunamwaya nga nkola handover nina okulaga ebintu byonna bye nasangamu bintu weebikyalimu kati waba ng'agamba nti agenda ku resigninga alina okulaga biliyoni 5 zisaasaaniddwa zitya mu kamera kubanga nange mba handing over an office ya public nyo handing over ne mga munnange bampa stampu bampa TV bampa laptop byonna byebyo mbikwasiza genda maaso ne Bunamwaya gyongereyo maaso kyetwagala bwaba yazirya aziseseme kubanga alina ssente ekyo tugamba mbu ayagala kukita alimba anyumya mbunyumya just ayagala kuteekawo tension bamu biliyoni 5 ezisigaddeyo addemu akole kintu kyekimu bonna basayininga ku ssente zo bonna babi beta simanyi waliwo n'omusajja omulala bamuyita baani oyo bonna bantu be naye kati David Lutalo wabanga yakulya finance talina kyamanyi ne ku ssente gezizigabibwamu wanoonyeza ku David Lutalo kwa David Lutalo agamba Kenzo ani mwogezi wekyo ekibiina yegundi ono yeesimbyewo bamuyita so muyimbi mukadde binda mumpi bamuyita bitem tayogera bosi yamuwamba ati katabe President wa Nigi akwata akatiba ka President Museveni n'aketika konna President Museveni ategeerera buli institution eri mu government ya Uganda ne President wa Nigi ategeerera institution eri mu federation even if omwogezi wa police asobola okugamba toyogera ekigambo kyenjogedde ekiri final ye President Museveni
ne president ningi na bite tasobola kuvayo kwogera because akoma ku lubalaza mu ddiro tatuuka mu fumbiro tatuuka ne mu kisenge tatuuka kubanga ndaba Kenzo yayogera obuzibu abasajja abakuwazikako ku buyinza bwabwe nolowooza nti no oli part of them. You can never be part of them. Olaba bakwata abantu bonna be balwana nabo mu nsiko ne babajja watoolo gwe akozesa omuzindaalo firimu gyena eggwera. Ekiganiro kya Federation for the Start mu kusookera ddala kyali ki? Copyright naye public wise yali copyright hidden agenda mulimu mu ene mabega yali yakulwana sekte ey'abayimbi nga olaba nti n'abasajja bano emmwanyi bakozesezza balimi bennyini okuba emmwanyi ku mazzi ennuuni eyo empuuta engege bakozesa bavubi okwekuba pamba bakozesa bapamba okwekuba bapromota bakozesa bapromota okwekuba abayimbi bakozesa bayimbi kukola ki kwekuba bo nga bo baagala kubeera mu Uganda nga beba superior era kibanyiiza nnyo okola nti n'omuntu ayimba obuyimbi asobola baleetera abantu naye nga bo abantu abalina obuyinza tebasobola kusomba bantu kibanyiiza ekintu ekyo kyova nga bo abayimbi babatula nga abantu abatalina makulu kyova ne sekitale abaagala ginafuya nga tewabali omuntu ayimba nga bwe banaafuya theatre yali y'amaanyi mu mwaka gwa 1999 mwaka ogwo 2020 theatre yali y'amaanyi nnyo efaddi theatre wetandika okufa ng'etandisa okutuuka ku source of ng'etandisa okujja ku source y'obukulembeze Ssenkubuga avuddeyo yeesimbyewo batadde emizannyo simanyi emizannyo egikuba gavumenti simanyi 30 years of banana simanyi emizannyo gyafuluma awo nga gikokota gavumenti gavumenti neeyita mu bayindi abaali bannannyini theatre theatre ne zigwa kati kimu kyekoze mu nsika y'okuyimba nti ekozeseza bayimbi okusuula industry ekozeseza bapromota okusuula industry bafilm video byaganyuddwamu bapromota bafilm video byaganywamu chopa yaganyulwamu bamuwa $8 million baketi baganyuddwamu bajjo baganyuddwamu babetex baganyuddwamu ba Emma Kiyenje baganyuddwamu bapromota abo baganyuddwamu ng'olaba nti no mu federation era still Musuza aganyuddwamu n'abamwetolodde n'abayimbi abatono but end of the day tutafa nti olunaku olw'enkya kiki ekigenda okuddako tugenda ku kirala federation yakolebwa nga twagala copyright rest in peace federation yes tegera kudda ngulu tebakulimba n'okuyimba tegera kudda ngulu kukyoba omanya abasajja bo bakola ekintu kyabwe nga kyakuzikiriza buli muntu yenna wava amasannyalaze agagaggawaza omunnansi tebagala munnansi kufunaku kasente tebagala munnansi kubeera nalinnya basinga baagala omunnansi abeere wansi w'ebigere byabwe bo bamanya omunnansi omukontrole nga tebajja kuba mukontrolinze obulamu bwe bwonna naye ne beerabira nti omunnansi oyinza omukontrole nga bwotyo but end of the day omunnansi ajja kutuuka ekiseera yeetamwe tujja kutuuka ekiseera nga tulina kukwata trailer ogenda ogula omugaati ng'ebiri mu nsi ezimu kijja kutuuka twetamwa masanze lunaku lulamba kiro kyonna paka ku misana gaganya okukomawo tutya bali abalala nalaba tugwali mugaati tutya amasasi tutya okufiirwa amapoloti gaffe tutya okufiirwa amayumba gaffe tutya okufiirwa obulimu bwaffe tutya okufiirwa emmotoka ze tuvuga tutya ne temu ejja kutuuka teri wala eri kumpi ekiraga kiraga nti n'ensi yaffe Uganda eri mu kufa sorry but sure ekizimba kigenda kwabika kiri mu kwengerera bajja genda oba oyagala watoyagala inshallah Kamiloni agamba abantu bonna bemulabaawo abagenda kulaaleza Bobi Wine si balonzi
just bagenda kulaba bulabe muyimbi naye tebamuwagira Mulalu ya politics Mulalu atya yewe yesimba okuba meya yina abantu we bati osanga engeri gyali yesimbewo yabira bambu omanyi omuganda agamba awali omulema ofunyizawo nga abasajja ne tubagana kulya kwange sene zebalya zamuwa musoro za Uganda bajajja baabwe bamaama baabwe nabo sende zaabwe naye tebalya ate nga bakudaala batya Kamiliyoni ali mu kukudaala akuddaddaati ogenda mu Amerika tekimwetagisa kukola bintu bingi abuka bubusi n'agenda okitegera kata kudaala abantu bonna boolaba abali ku laale ya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu balina ennaku mu mutima abamu bavudde Dubai nga bazze kubeerawo okulaba nti no Uganda bagenda mu Uganda empya takudaala tetwandibaddeku na buzibu n'abantu abo naye bwe bamala okulya ku lujju lwabwe bajja ne batukudaalira ffe ate abaavu abajjanjalibwa mu kiruddu yakababu kaabi bannange muzeeyi nfa ne batwala wa ebweru ffe tulina abakazi bagagga bayinza tuteekamu ssente tetulina bakazi basobola tukozesa zino zimanazatwa zifirisaamu tetubalina kati ab'okusalaama tuli mu kukaaba dokita yali atujjanjabira ku bbanja yafa okitegeera katakudaala nnyo si muntu yena ali ku tulero ya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu musanyufu buli muntu ali ku konvo ye alina obulumi mu ngeri ye ngeri nga bamutuuziza n'omugamba lwaki oli ku gundi eno ndaga oba olonda nanderaga muntu baziina takudaala nnyo takudaala nnyo ajja tuleetera okuwemula abaana be tebali mu Uganda abaana be abali mu Uganda balikawo empaawo tabalabiriddeeko n'omulundi ogumu batobye bokka so takudaala nnyo alina abaana ekawo empaawo alina omwana amufaananira ddala nga olaba Kamiliyoni yali ekawo empaawo so takudaala tatukudaalira ffe Abannayuganda batalina we batujjanjabira takudaala ffe Abannayuganda abalwala nga mulago gye tulabanga eddwaliro erina otuddiza obulamu naye nga tetutuukayo kubanga munakyo sense Kamiliyoni amaze emyaka 2 tebamujjanjabako mulago naye abamuwagira babadde bajja mu bivuuyo okuva ku maama meeya babajjanjabira mulago awo awatali ddagala abakazi abazadde abaana bazze mu bivuulo bya Kamiliyoni emyaka 2 emabega tebalina bakuzaalira awo bazaalira ku wansi ku ttaka katakudaala nnyo ekikutta obudde kinaakwata ne kibuta ekibadde nipo buli muntu yena abadde association ku gundi ku president aliwo bamukutte ne bamukuba ebyaddala baminisita badduse paka mu myala basimanyi ne White House ne State House ne bagiyingiramu katakudaala tujja kutuuka ku mulembe nga buli yeye awagiddeko President Museveni tumunoonya tatuwaliriza kutuuka ku mulembe ogwo nga mulina obusungu nkubulya abantu balina obusungu ebyaddala abantu balina obusungu bw'ogenda n'obalirira essente ze bawadde ba Kamiliyoni abo essente z'omuwa omusolo zizimba National Theatre nga 5 eyimiridde obulungi yes ate ng'etuuza abantu omutwalo gumu yena etuuza bameka 10 sina 10 kuga mirungi etuuza abantu nga 607 tutanogiyingiramu entebe ziddukana so takudaala nnyo tetulina buzibu ku bantu abagenda okuyimbira bantu abo naye obuzibu bwaffe wetulina gwe kuvaayo natono otandika okuduula nga gwolowooza nti abakugoberera bonna bonna basanyufu tetuli basanyufu tugende ku kiralo agende bufumbo babe ne Busoke bakole obufumbo bwabwe Uganda agirabe bulabi Busoke yawasiza omukazi official embaga tewagira Busoke kyali wange sijja kulimba embaga tewagira kankwage nti Busoke kyali wange nze njogera ne Busoke kyali wange nnyo mutegeeza mu bagende mu bufumbo nga Busoke yawasiza ye kankulaga nti nzo kuanza njogera bya kisiru Busoke nze kyali wange njogera naye ku WhatsApp nani most nzeeko yawasiza official simanyi oba kwali era omukazi amuliko bwomu. Yes, man, DJ Jacob. What's up, brother?
Oh man, unfortunately I'm in Tanzania, man. Just landed yesterday. Oyo chali wange twava dda. Alinga Madaisi. Alinga Professor J. Alinga onolaba Red Sun. Bagamba mayina Oluganda yogera bulungi. Yes, ama yogera Luganda. Chali wange oyo. Kati abayimbi abakadde bemanyiko bachali bange. Abava mu East Africa. Bushoke. Professor J. Mr. Blue. Red Sun. P-Unit. Rude Boy in Nigeria. David, bona bachali banjogera nabo. No nayogera nawe. Osegera. Because bagwa variation kye bayita munamawulire presenter DJ. Okay. Osegera. Nemusoko yali mu Uganda yanoonya akone nga ndi busy. Niwe yakugamba nti agera koma wo to meeting etuogeremu aga kudda mu kuyimba buto. Naga kusinzira wa Uganda kuba East Africa. Nze kinnuma kiri kimu kyokka nti balegendi baffe tebakoseza nnyo kitiibwa kyabwe kibayita kyabalegendi. Okay. Because musajja nga Chameleone alina kuba ndu gavumenti omuyamba omujjanjaba. Ate mu tugamba gavumenti eyambe Chameleone emusiime ku bintu byatukoledde. Gasiya tugende ku kirala. Tugende ku kirala. Bushoke yawasiza. Yes, comes upon that. With my brother Bushoke ne mama wange nkwagaliza okufumba bulungi Bushoke. Big up on yourself. One love. Because musajja mulungi is a good soul. Ate ina malala gowulya gabana yimbi bwa Uganda wano. Bushoke ali so calm. Abantu bagambye go bawasiza. Whatever case it is, as long as bali happy. Zawe do mulaba. Mukazi alina omutima omulungi, agwa n'omusajja alina omutima omulungi. Kye kimu ne Bushoke, musajja mulungi, alina omutima omulungi, agwa n'omukazi alina omutima omulungi. That is it. That all matters. Nothing. Tekiri kira kye matalinga. Ebyo abantu simanyi boogerawo biti. To hell, those are just words. Yeah. Nego naye nkolo yagumaze. Irene Tale. Kongs mama wange Irene Tale. Yemu ku bakazi ababonye benyenera by the end of the day tafunye omuntu amwagala necha naku nti abantu bonna babadde ombulamu bwa Irene babadde ku mukolo ate ngomu ya postinze photoshoot ya bifaananyi ya baawe vinka teyabaddeyo yaliko manager we Julius Chazete yamuyita nange nyine kama kugenda yampita tenga nali chaliwe barakala abamuleeta ensi okumumanya Swanzi yonna nna yabaddeyo Winenwaji yabaddeyo Winenwaji alina okubeera kuba bali bachali ni kama kubira Sandra bigodogodo muzi ne bigodogodo obutampita 80 amane semba y'obusembi Sandra chali banga Intale muganda chali wange bamuga bigodogodo obutampita mukumbaga mwagendedde ki iragira kumpita bigodo bwe baba mu ndongo mwasigala munyonya. Hello Gasiya. Hello Gasiya mbwagwe abanaye katate yembuze empyeno Gasiya ate lwaki Gasiya mbwagwe ne mundi akukeeki nze ne mukaya ne mutatuyita mbwa mmwe munaye wini yangamba mukaya yamuyita nze yampitako kankunyonyole kyemmanyi yangamba ku mbaga yayita mukaya nga kaadi ye eriko abantu oba babiri oba basatu. And in that mwaba abantu mwali mugwe Nike ne mukaya kwagamba ngendera mu others ne ana Jacobo ndabye mbwa mwete mwandi ngozi kye munkoze ndi munyivu nnyo Sandra kena akwata kwa Intale tonyiga Jacob kwegayiridde engeri ndowooza mukaya yamunyonnyola mu byenjogera sibinaako bukakafu naye kye ninako obukakafu kiri nti mukaya yali ayitiddwa ng'ajja naawe oba ne Mike naye nga nina confirminga kuba ne ku guest list nabalabako ebyaddala kati simanyi kyabaawo between Mukaya and her. I don't know if Mukaya ever confirmed or anything. Kubanga embaga balinga bagaba ikadi ate ng'era mugole mukyala na mugole mwami be bazigaba ng'ogyeko abazadde kati awo sijja kulema nti ebiddirira mbimanyi naye nga ndi sure ekyo kyonjogera n'obukakafu kale mama no problem tiwali muyite ne Mukaya awo simanyi naye ndowooza communication yali na Mukaya kanoonye Mukaya
muvume bulungi nnyo nyira kudira naye nkuvume luvo kale kati kankubire Mukaya banyize uteno undi ne bandyako emmere ate nga bagambye ne kugundi ku list waliko ne bandyako emmere Mukaya aliwa ate Mukaya aliyo kinyaga okibuuza ekisajja ekyo bakiwa invitation lwaki kyagenda ku mbaga yali busy kanonye Mukaya bona jabba kubira essimu naye mbwagwe Gasiya mbwagwe Gasiya milioni 15 Gasiya milioni 25 ne bakuwa kadi y'omukolo ayini ntane nga nafu kwetu no tatutwala iriza nsaba kwese tunzeke nyinyi ba fakadi wena cyuse simu neyi kanesere simu zamuwa nerabira ne Mukaya weyita ki babipereza kala kwekwasa omwana manja obagenda obatuna mutwala mu auto simanyi no mukusajja we wanga seba kumukolo kwesagenda ko mukolo gwanyuma bweguti ne Mukaya oli wambwa nnyo ndiye no muvuma angamba gundi Mukaya ngunamuwa kadi nga kuliko gwe simanyi ne Michael mwalina okujja kumbe guwagisigaza walayi yatuwa kadi ne kadi yayitira mu simu temuvuma mukazi wattu atusonyiwe kati se ombayodde ebipande nati kampeni zatandise Mukaya ngo wekete ebipande n'ava oba yataimu yaweddeko teka yataimu aweddeko sikira muvirako awo wakinange kamukula ebipande sitatafa esimu bagibba sia simuvirako awo kantekeko eyataimu esimu bagibba eyani ya Mukaya huyo tumuulidde yakyusa esimu bagibba ne bambi ayibinta yemu ku bakyala mikwano gyange ebyaddala kyali wange yajjange kanga atufumbira ku kamere kyali wange owulya nti kyali wange bibayimbi nti benso okuyiwawo omubiri omukolo gwali mulungi kyandomanya obutagwatendinga kyandomanya obutasonda because kyali wange nali mmanyi munnange nije twayingira politics tayagala kumanya nangoba nengamba owaayi kamwesonyiwe ekiganiro kya Vinka kyali kyokupositinga ebifaananyi saagala kumanya Vinka kasana yalina omusajja talina omusajja yesimbyewo Vinka yesimbyewo Mukaya nzijeko njogedde ku kya ssente ku kyebipande ayina Mukaya wanjogedde ku kyebipande ngonzigyeko kiki ago ovuddeko okubuuziza otandika ddi okutimba ekipande otoli wa gwakusatu ate gwakusatu kutenga batundamu gwakubiri kampeni zitandika mwezi guno gujja bajenna mutimbanto krisimansi bajenna mukutimba ndongo ya krisimansi ebusiya gyotute endongo waliyo lemmane babitusi ku krisimansi era kankulinde Christmas gate gwategwe ejja kuggwa ipande genda kugulira ebipande inshallah no problem kale papa kati muganda wone yanzibe emmotoka Michael oyo watabu so Vinka nga ye balina obutakkaanya ne Ayintale ndekyasinga okunyiza Ayintale Vinka yali kyaliyo nga baliwe bati nga ye manager we ne Vinka yatana oluyimba nga tagambyeko Ayintale muna yintadde oluyimba ate ne collab yali esookera ddala mu bulamu bwe yali ya Ayintale Vinka ebintu biwanvu sijja biddamu byogera because n'omusajja ono teyayita mu ntale aliwo owa Vinka sijja bigendamu ebyo byonna mbimanyi naye sijja bigendamu because bonala akyali bange Vinka kyali wange si nnyo Ayintale kyali wange nnyo oyo ku kiddo oyo mu bayimbi kati benfiirawo ku kyali wange Ayintale kyali wange babittu si bakyali bange Juliana kyali wange okitegeera Gravity kyali wange muganda wange Lili Pazo kyali wange boy wange nnyo Lili Pazo kyali wange anyiza ansanyusa yanziba naye namuleka Gravity ye muganda wange Gravity talina mutima mubi ali naye muganda wo twerinako oluganda oli muki wange mboli muganda twerinako laba amagezi magenda gavaayo toli gundi toli muganda wagwanga ki Munyoli oli Munyoli mama omugenzi mama mama Gravity mama wo mama Gravity omugenzi mama Gravity ewaffe
mu family yange yazaalayo omwana yazaalayo kati muyita na ssenga bayita kuba muganda wa taata wange waziika saaliwo tugenda ku kirala kati okyagenda muyinako oluganda tugenda ku kirala munyoli tugende ku kirala nze siri munyoli ndi muganda tugenda ku kirala tofaayo gwerekense tulabe nga bwetulaba ensonga yaffe twajja kunoonya ssente tewali kirala kyetwanona mu kibuga tetujjanga mu kibuga kukwegattako tetujjangako mu kibuga kukwegattako naawe twajjako mu kibuga okukwegattako ani yakugamba ffe twajja mu kibuga kukulombera tumanyi baatulanga bateesa ebintu ffe twajja mu kibuga kulomba nakatwa sabirina alina poloti nakatwa sabirina alina poloti banyamweze bafa balina tembugenda kutumanyira ffe abaana babavu mutumanyire mmwe mutujoge mugambe mbu tetwateekamu budde mwagala kutumanyira mugambe nti tetwateekamu budde tetwali bakozi olaba bagaggawala tebalina bivu tebalina we bayimba tebalina we bayimba basajja battu tusimbye buli wamu oluseke tutomba nabyabufuzi tunoonya riziki otegedde tugenze buli wamu twagadde n'abakazi abakulu mu covid noyagala omukazi ng'alinga jjajjaawe ng'otya n'okumwambula ofune kyolya zino embwa ziremedde otutegeera zisiraani mwe netwagala n'abakazi abakulu ng'otya n'okumwambula zino embwa abaana b'abantu bali ebisiyako okiyita mirembe gwe omanye sikyeko z'abantu omanye sikyeko z'abantu gwe nyoko bigenda bituteekake omanye sikyeko z'abantu omanye siwetusaba temugenda kutuleetako lugezigezi abantu babagamba muleke abaana bagende bakole the more you attack us the more you lose the more you attack us the more you lose yoyo omukulu w'ebipazo yadagamba principal Robert Yabensinta ntiki babataddeko nnyo embeera etya ey'okubeera nga webayimbira eno bagamba baalya naye nga nabo bali kunoonya riziki bwe bali bajja e Kampala babagambako mbu bagenda kukolagana naye atuuse n'okwagala abakazi abakadde lwa riziki omanyi butajjukira kintu kibi obutajjukira kintu kibi eri pazo teri muntu amulinako obuzibu yayinako obuzibu atya eri pazo yakola olimba lwebayita ebigezo Bobi Wine aleka buli kimu kyalina nali mugezo oba nali musiru ebigezo olimba lwali pazo yali so akantu ako yandibadde akajjukira okay because kaina akantu kaine wekamutuusa nga ye omuyimbi yali MP nga yakava mu kalulu ebiseera ebyo era omulala yemukovu nnyo mu vidiyo eyo niye yerekeza nga tukagende mu vidiyo y'omwana ono because mwana mulabye asitogolinga okubeera kikyali nkufuna yagenda n'amusaba Bobi Wine yamusaba nga kontinu mujaga kubeerako mu vidiyo eyo ye eri pazo yakola ki yatumba Bobi Wine kiba kitegeeza yakola ki yarumba n'amusaba mu vidiyo yagamba ki nali musiru oba nali mu vidiyo eyo gyagambye tetwakola ki tetwogerako nammwe bwe twali tuyingira ekibuga bwe tulibeera ku saidi yammwe kati waki yagendayo ewuwe omusaba kubeera mu vidiyo waki yagendayo ewuwe okumusaba kubeera mu vidiyo tesimanyi esabi za NRM simanyi kikizeeta mu bantu ate n'omuntu waba atandika okweyiranya ku bantu ba NRM simanyi kiki abaawulira muli abaawulira nti oba alina amaanyi mangi gwe beetegeeza bonna bonna abantu abaliraanya abantu ba NRM bonna abasinga obungi baba bawulira nti balina amaanyi kasita omuntu afuna essimu ya Salim Saleh Muhoozi President Museveni ng'ayogera naye abantu mu State House baminisita bamu aba alina ekintu alina engeri gye yeerabalabamu President wa Nigi asookuyimirira mu kivu nagamba mbongeddeyo awa 2 aba alina engeri gye beetwalamu nga balowooza ensi bagimazeeyo okitegeera Bobi Wine mu bintu byalina okulowoozaako liri pazo taliimu taliimu mu bintu Bobi Wine byalina byalowoozaako olunaku liri pazo taliimu
Oba yabyogedderwa bano ba foot soldier bamuyingira. Kyantukako nange. Kyantukako. Nenkwata kamera yange nengenda nenjogera nga byayogera ebyo. Ate nayogera ebisingako naawe. Enkeera Bobby nankubira essimu. Nangamba Jacob kikyate. Ogubadde. Nemugamba abantu banvuma. Nangamba omanyi si buli muntu yenna ategeera. Negeberako omugezi. Wadde bakuvuma baleke. Be the sober one. Nesomanyi oba essimu eyo nkyagiina. Kanginoonya wano manyi njaga nnyo okwogera ebintu nga biinako facts. Nakolako nga liri puzzle bwatyo. Nempangulukuka. Naye mbavuma bonna. Yemu ku mistake gye nejjusa bulamu bwange. Because nakikola nti sikikola nti abantu bali basusse. Ate n'abantu bategeera nti weakness yange muwala wange. Osegeera. Kati bakifuula omuze. Nti bajja kuvuma Melissa. Ntabuke. Kati ate nkitegeera nti no kati bano baagala bavume Melissa. Ntabuke nembeesonyiwa. Okitegera kati Melissa nemujja mbirowoozo byange nti nemujja ku kintu kyendowoozaako nnyo. Okitegera kati mukunoonya gundi ekweri ku YouTube kuno abantu nagipostinga DJ Jacob Omutuuze and Bobby Wine. And they go on phone call. So, puzzle. Wakateka kod data. Puzzle. Ekinaku ekiro puzzle. Simanyi oba yeerabira gy'avudde. Simanyi oba yeerabira gy'avudde. Naye puzzle yandibadde ayogera bitono. Kwange n'ensi ffenna etumala. Ate n'ensi nnene. Ensi Yakobo, onye taata. Bananga tani akutabula. Yene simu. Onye taata. Bananga tani akutabula. Taata abantabula batabani abo betulwanyisa ekintu bantabula. Ngirabye muganda wange. Batulwanyisa ekintu bantabula bebantabulira ddala eby'eddala. Nempulira naafa. Nkitegera muganda wange ogedde munyiriza bani. Yeah, I understand it, my brother. I know, Tata. Better the sober one. Nti mu lutalo olwa social media olimu ba foot soldier boogera bino byagala okwogera. Mu kwogera kwe baagala okwogera kiri eriggwe either okubitwala oba butabitwala. Nze nali ninyiga mangu ku social media okwo. Ne social media yanjigiriza ebintu bibiri. Nti ne mukwano gaso okugula wa fake account n'akuvuma ekikuluma ky'amanyi. Kituufu. Naye ng'olina yaawo. Okuva nateekawo omukazi ne bamupaaluusa omuyimbi n'amupaaluusa gwe bayita the icon ali mu UK. Nateeka nti oteekanga omukazi wo ku social media. Omuteekayo weeraga mbu olina akazi akalungi. Omulira n'akabba. N'akakwana. Okuva nakeera ku matera. Atulinga kati kyoyaga okusinziira kunja kuviira mu andi kubuuza yali ayagala kukulagako mutandika olutalo naye yayitewo nenkivaamu okuva nategeera nti olutalo lwa social media lwamu n'abantu ababo kati omuntu navuga ku social media simuddamu nategeera kuba nategeera social media kyeki mu bulamu bw'ensi muno omuntu wadde yali akukoledde saagala musuuza naye musuuza ye muyimbi yasooka okumpa ku ssente. Muyimbi yasooka okunniisa ennyonyi. Netekingana kwogera nsobiizi. Nitasobola kwogera biki binali mukoleddeko. Okitegeera? So, bw'obanga ogenda kwatakinga omuntu ali mu biseera bye bimu naawe. Naddala Bobby Wine. Mwatakinga ng'omanyi ebintu bibiri. Ekisookera ddala abantu bakulaba. Ekyokubiri ogambe kale singa gavumenti ekyuka. Nza kuddawa. Because government wano ogiraba nga President Museveni afudde wano. God forbid. God forbid. Quote me right. God forbid. Nga President Museveni afudde ekikutuku. Oba agudde ku accident n'afa.
Omanyi omuntu ayinza okukakanya Uganda. Amuvuganye sawazi. Bobi Wine ayinza okukakanya Uganda. Neberamu emirembe. Ne bakola ku binaayisa. Najja nakukakanya Uganda ne bamujjawo ne bateekawo omulala. Nkufuna. Kati Bobi Wine bw'omukwata obubi essaawa zonna. In case ng'afuuse president. In case. Ozaako ki? Ozaako ki? Byepazita ebirowoozeza eri. Mpulengera wali ng'amaliriza. Mpulengera wali ng'amaliriza. Wali awasembayo ddala ng'amaliriza. Berekese tulabenga zinebwa. Abaana b'abantu bali ebiseera kiyita mirembe. Omanye sikyeko z'abantu. Omanye sikyeko z'abantu gwe. Nyoko bigenda bituteekako. Omanye sikyeko z'abantu omanye siwetusaba. Temugenda kutuleetako lugezigezi. Abantu babagamba muleke abaana bagende bakole. The more you attack us, the more you lose. The more you attack us, the more you lose. Liri pazo talina muntu amutegeerera music ye yetegeerera yekka. Otya? Liri pazo manager we. Anze nagamba liri pazo abali na kasende kizibu nnyo mu controlling. Tafugika. Tasobola kuwulira. Ng'alina kusenda milioni 10 milioni 2. Ng'alina n'akamotoka. Ng'alina ne ka business akaleta sente. Tasobola mutegeerera. Okujja nga talina sente. Nga talina luyimba. Busobola omutuzaawo. Ne mwogera onakuluma magaka byomwogere ne bimuyingira mu mutwe. Ne katasobola kuwulira. Nze kye musaba nti aberedde soba wano. Omuntu akuvuma ku social media n'omumalirako amaanyi go gonna. Abantu tebategeera abantu balina obusungu. Ku 10 okunoza kugamba abantu 8 banyiivu. Omukulu akantu aka n'apangulukuka. Kati 2 batali banyiivu. Kati beera gwa 2 ago. So musajja wattu nza nsanyusa liri pazo oyo ate ankwasa ennaku. Kwa liri pazo eragenda kufa. Kituufu. Bamujjanja mu ddwaliro ly'amagye. Era senga teyalina linnya, senga kati mufu. Senga teyalina linnya, senga kati mufu. Nembo omubuuza abantu amuwagidde okuva kugenda gule emmotoka. Abatalina mannya abafa buli nnaku tabalowoozaako bo. Tetumwinaako buzibu genda kukola ssente ze. Azikole. Agenda yimbire ena emisere ze bamuweza amuwa musolo. Era nze nvunaana nnyo omuntu agamba nti abayimbi tebalina kuyimba ku stage y'abagundi. Kubanga ne opposition ebaagala basasula abayimbi babayimbire. Tojjonkera muyimbi because agenza kuyimbira NRM. NRM gwe labamu value gwe wadde ssente agenda gikole ki? Aginoonyiza akalulu. Neffe kye tubavuna nakyo ekintu kwe kuvaayo ate batukudaalira. Ffe baavu bannaabwe. Ffe bavuba naabo abawaniridde. Nti bo balwala babajjanjaba malwaliro ga gavumenti. Ate ku bwereere. Ebbini obanga ya milioni 4 gavumenti egisasula. Ni waliwo omuntu amuwagidde ati gavumenti kwatasobola okusasulira ddagala. Ali ekiruddawo bamutemako okugulu kugenda kuvunda naye bamulesaawo. Talina ssente. Okitegeera? Katugera ku baabo abantu. Uganda tuli mu milioni 45. Naye bali ku social media tebasukka milioni 2. Ne video ojja gikwata ogiteekeyo ebeere ku social media okwo eterekebwe. Uganda bwerikyuka ojja kunoonya woonywa amazzi. Kubuulira. So bw'obanga oli ku kintu kyo yogera bitono. Nkufuna. Genda oyimbire NRM vaayo dde waka kola bibyo fulumya nnyimba zo abakwagira bajja kuwagira. Naye tokudaala. Byonna byayogeddeko bituufu. Bana bannya bali mu art industry abali ebisiyaga. Bana bannya bali mu industry kazi n'abasajja nga bibaka ku bantu abakulu batasobola. Anti bwayogera waatu abamu bakikola lwakuba baagala bintu bya speed. Akijjukire aleme kiteeka ku ffe. Mu industry gibadde mu bbanga ki? Industry gibadde mu bbanga ki? Ngiruddemu. Ogibadde mu bbanga ki? Ani asinga wa bbanga ki? Ogibadde mu bbanga ki? Just tell me the years you have gibadde mu industry. Giwere 10+. Tunakuyuza stocks 15 mu industry toyogera. Waliwo promotinzeko muyimbi? Waliwo promotinzeko muyimbi? Siri manager. Katoyogera tomanyi ekibulikika. Nzo ndaba wano. Liri pazo omulaba oyo? Mumanyi okuva ng'avuga bodaboda.
mumanyi okuva nga ali mu Makindi omwo mumanyi okuva nga yeeyita mutabani wa Ssebatta nga yonna anoonya kuyitawo yali bwabasudde mutabani wabasudde nga anoonya kuyitawo mumanyi bye bamukoze mumanyi byayiseemu si yekka twalina abakazi balima beautiful balima beautiful ne bakola abaana ebintu ebyekisiru nga bateeka ku buliri abantu bavubuka basatu nga bali ku buliri tulina abakazi bannyo be tumanyi abakoze ebyembuyo abaana abalenzi lwa vidiyo mukwatira vidiyo so byayogeramu bulumi naye abugamba society naye erina obulumi bwayo obuyitirivu nti obulumi bwo buli individual gwe obwesalirawo kyembayongezako okutegeeza gwe obwesalirawo either obugendamu oba tobugendamu naye obulumi bwa society teyabwesalirawo sifa bagamba gavumenti ereme kuteeka ddagala mu ddwaliro sifa bagamba gavumenti etuggyeko amasanyalaze gaba n'ennaku 3-4 nga Kenya getugwaguza amasanyalaze tegavaako sifa bagamba gavumenti ereme kukola nguudo sifa bagamba gavumenti ewa abayimbi ssente ezandibadde zikola eddwaliro eriyamba abayimbi siffe obulumi bwayogerako buli individual gwabwegenderamu nogaa nti omanyi njaga kukola video ya bbeeyi kangenda omukazi ono omugagga mwebakeko ampe sente za vidiyo gwe naye twogera ku bulumi bw'abantu abali geno si individual pain that's the difference kyalina okutegeera kyayogerako gyekiri kyamazima gyekiri abaana bakiyitamu naddala abaana abawala bakiyitamu nebyo bakyesalirawo nga bo nitwogera ku kintu ekiri geno nga tetwakisiima tetwakyesalirawo nosoma nova Makerere nosoma novuga boda kuno ku luguudo kuliko abagwadira nti balinga nga banna naye tebanoonya emirimu negibabula bavuga boda okitegeera kati wabanga ayogere ng'amanyi nti obulumi bw'alina bubwe buli individual omuntu gwayogerako yeetesse obulumi bw'abantu ababulinamu essuubi bayitirivu bw'ate nga Uganda ekyuse oyinza okubulawo onywa amazzi abantu bayinza okukusosola ate abantu ennaku ze basosoze bwe bugenda balumba yogera bitono omuganda agamba kamwa kabi kasa siroganga tumuveeko kubanga kyaliwanga nnuma atomera buli nnaku omulaba akola live aba atomera butomezi nikasooka empoze tiripa zondo natampita nekukwanjula wamusonyiwa sente zo namusonyiwa nze bisibibeerako nnyo namusonyiwa obusonga butono nnyo nange nina abantu abamanja omujjonkezi onakukwata nakusooka mubuuza ogera kunyimirako kampeyini obulire tabbu ayinza nobutankwata munyiivu nata nga mumbeerako NBS nga muvuma nga tiripa zinafuna ssente simanyi biki omujjonkezi ayinza obutakwata ssimu munyiivu muleke tugende mu maaso wanaakwata nga ajja kukwata njamu kubira paka naagikwata ojja mufiirako kikyolaba mu bintu bya spesidaani ebintu bya spesidaani biri complicated bitya nti abamulwana abamanyi era abamulwana bamuli kumpi mu ngeri gya positi nzeemu gundi abamulwana abamanyi era abamulwana bali kumpi naye tegendereze tujja kulizingayo omuyimbi omukyala omu naye nga ate amusse muyimbi munne mukyala twalirabayo omuntu afa omuyimbi omukyala ng'afa naye ng'afudde mu bintu by'ekisiru naye nga muyimbi munne omukyala ate yamusse na competition y'akatale wenkomye ekyogerako sikiddamu ekyo mba nkivuddeko tuniya walukago giraba otya tuniya walukaga yabuzeemu yabuzeemu Uganda empya yabuzeemu okusenseka bosi waffe yamugambye akwate manifesto yonna agikube mu luyimba kati ninze Hassan Nduga ndabe Hassan Nduga tebamuwadde naye Hassan Nduga katolwa abatesawazi ali mu kulipira
Walukaga. Yabuzeemu. Tiyagyetegekedde. Mulungi mu kuwandiika. Ate mulungi mu kunnyonnyola. I think yadde ku bwangu. Yabeera alina ojjukiranga olwassamona? Ya. Naye yagasseemu oli amujjonkera bwe yeeyerusa. Kyatugaanyi. Naye? Nikyalina okumanya kiri kimu kyokka nti omulimu gwamulemye? Yabuzeemu Uganda empya yamubuzeemu. Pulezidenti bwe yamugamba akwate manifesto agiyimbe. Yamugamba kwata kuba ojjonkere bali. Yali ayagala kumanya exactly Uganda empya batuuze Abannayuganda bagitegeere. Naddala aba wansi. So yagipapidde tiyagikoze bulungi. Tyagiwadde budde. Katumusabaddemu atuwe tuni endala. Sajja agiddamu kyensuubira. Alan ajja. Alan ki? Alan Sewanyana. Tetulina kubuzibu ajje. Era si mumativu. Ajje. Na byava mu kamyufu. Ajja kakasa. Good morning. Ajje. Ezava nziriza osinjazi linda ne wenneba keze kibiina kyange. Ezava mu kamyufu ke twakola ne bannange bwe twakola ebibuuzo. Kambuze kibuuzo. Luli bazimuwa. Ezaluli. Yagenda ne wagala tukuwadde kaadi. Waki teyazisaba kuolo? Waki azisabe nga bamumye kaadi? Abantu abo balaba beesirwaza ate nga bagezi. Bagira ku kaadi ya National Platform. Ne babawa kaadi. Tebasaba result kuolo. Tebazisaba. Kituufu. Kati kuno bamumye kaadi bagala kulaba results. Yagala zirabako. Balalu. Kati kituufu kino gyakirimu ali mu kalulu. Agenda kakasa. Nti abantu bamukoowa. Nze neko ku mukolo gumu ogwe ttiimu ye eyaawo Katwe United. Nenge kiri emabega bamuŋoola. Nga bamuvuma. Agenda ati January ali kumpi 15 January. Tubuza emyezi egyo. Ebiri gyokka. Kati tujja kakasa. Tujja kwala ddala mutufa ina abantu ku ground batayina. Ambulero giraba. Okujja ng'ogibbye bubbi. Naye ya tabbu. Jimbuuze nze njya gikubuulira. Ambulero ya tabbu. Era ng'ogenda gibbisa kibbuli. Naye ya tabbu. You understand? No problem. Tumuleke apapagana ebye. Tumuleke. Bobi Wine yabadde nakaseke. N'agamba abantu baayo. Genocide ambye ettaka lyabwe alimazeewo. Sale ya mwanukudde. Naga neewuunya kyali wange oyo. Twalina biiki ffenna nga nze nina wano ekaazi ye nga alina ebusaabala. Naye waba agamba mbu ndi mubbi mba sitegeera. Era ne yeewuunya abantu ba NRM okubeera nga tebavuddeyo kumuyiirawo mubiri. Abantu nga bamwogerako ebigambo weebityo mbu mubbi wa ttaka. Kyekiriwo kyolaba. Bobi Wine teyalimbye. Bobi Wine teyalimbye. Kyagulanyi teyalimbye. Nakaseke bagimazeeyo. Gwe oyagala kumanya ku bulumi bw'okubba ettaka. Genda obuuza abaana bakasiwuukira. Ani yabba ettaka lyabwe? Ngenda okukoma okukyogerako. Oyagala kumanya oba bye yayogedde bifu tebiriyo. Genda obuuza abaana bakasiwuukira. Ani yatwala ettaka lya taata wammwe ery'omusenyu? Era oba yalitwala erigula ssente mmeka? Yabawa ssente oba teyabawa? Oba teyabawa. Kale waba yabawa nze mwali mwetaagaza ezo? Mu kusinziira obunene bw'ettaka. Sina kisigala kyongeramu. Famire nnyingi nnyo. Ate balina omuntu gwe bakozesa mu kwagala na famire. Gw'amaanyi. Kati gwe genda obuuze abaana bakasiwuukira. Obabuuze ettaka lyammwe erya taata wammwe ery'omusenyu. Kubanga kasiwuukira y'omu ku bagagga abaali bakyasinze n'ebirombe by'omusenyu. Ani yalitwala? Ye wabali yalitwala yabawa ssente mmeka? Era oba essente ze yabawa ezo ze mwali ddamusiimye ojja kumanya. Kati vaayo genda wa BMK.
obuza abana ba BMK ani atwala ettaka lya taata wamwe. Example weziza tulabita. Nze nkomyawo. Kyagulanyi byayogedde bituufu. Nkomyawo. Alina amatu. Ategeere. Atalina matu. Tategeere. Busi yawagirayo yawuumi. Kimazima geego gegali ku ground. Kyova nti commission ya palapalanyiza obutalaga nsi nti omusajja alina obuwagizi mujjeko live zammwe tetwagala muntu yenna ku president gundi campaign kukuba live kwanza mazima gawagala ba numbers baba baziraba ategera kati bya planning abakola milioni boogere nsimanya abagobera tabalina abantu just okwekwasa propaganda baba zembu kula muyimbi propaganda bakamenya bali basasule okwogera bibogera niye mazima gowe gali ku ground kyambulira abantu bajagala nera ambulance egeno kuwanguza kuba oda yafulumye nubanga oli kwambulira bayinza okutakulangirira bino nze sewunya nnyo omuntu bagende kumanyira banzi bakalulu ate sisi wagenda na mu kooti obivaako buvi noddawa nga ninyenyonya ngingira kuwabwe kuwumula kozi wayogera bebakubira akalulu osooka n'ofuluma Uganda n'ogitulekera wa oda yafulumye era nebiri ku ground bikulaga nti omuntu akeera kumanya nasaka ekipande ekyo kyotaddemu emitwalo 5 n'akiyuzamu wakati ekyeza nabazzemu ne bakiwuza genda okibatekera mu kamera eno bakirabe okuvunaana musango ki kubeera wa Nuupu bujjo wangamba ndi wa NRM kati natadde ekipande kyange kya Nuupu ate bakiyuzaayo luli nga n'independent baje babiyuzaayo nga babireka ne kati babiyuza abamu be bamya tiketi begase n'aba NRM bali mu biyuza yensi yaffe gye tulimu ninga kakalulu kwa nze bangu tugera mu kalulu akajja balonda mu February naye gawangula ne balangiramu omulala sigera mu kooti I can't ovaako biva komba mbitegedde politics kati mumanyi politics mumanyi nkufunye ate nze sirimba sesagera mu kooti mbu ngenda mu kooti kwabira muntu byakalulu n'ekiro nakinaliyo nze n'ensonga kinagenda mu kooti ngajja kumanya ekigenda mu kooti kyekigenda mu maaso mu kooti you understand that is it abanyoro baswaziza nabbanja abanyoro bagezi yabagaye watuuka chairman mugaleewo mwesigale mu mayumba abanyoro bagezi si basiru bati bagezi bawuufu abamu mulimu ba individuals abali ebunyolo eyo naddala bali mu west abeefula ndino bo bebategeerera abantu abanyoro tebabategeerera tobayita bakiga oba banyankole abanyoro balina emputtu ate bogera kibaluma era emputu bagimulaze kuva ku muntu asobola okukulimisa nga totegedde nti n'olimye oyo aba muzibu abanyolo asobola okukulimisa nga totegedde nti n'olimye bagimulaze era principal n'amusindikira omunyolo asobola okwebaka nga totegedde nti akwebaseeko omunyolo katawo tebaveeko abanyolo asobola kwebakako ne muhavinga sex notegedde nti ahavinze sex naawe ogenda okuzuuka wenena nga oli mukazi nga obuganda buzzeebwa enkulumu jiko obuganda bw'abakazi buzzeebwa enkulumu omunyolo asobola okukulimisa nga totegedde nti n'olimye nina olimu olibimbi n'olujja mpaka eri kyova ennaku zo kati kwavaayo amatooke mangi mwabavumaavuma abantu nosange n'ovumaavuma nange akulimisa n'okitegeera tugenda kiku kirala tumalirize abantu bano bantu bo mikwano gyo baani bakadama mama bamubbi mama ki kadama milioni 15 Shaban yamubbye ekintu kyonna kyonna bw'okeeranga ku makya n'owa omuntu essente ozikuterekera ozikola ki abatakubbye aba azikozesezza oba either yafuna ebizibu n'azikozesa naye asobola zikusasula kakuwa example nze waliwo abaana abampa ssente okugenda abweru omuntu n'ababba n'agenda e Canada nenzize mbasasula mpola mpola bampa ssente nenziwa omuntu kati n'ababba n'agenda e Canada era atwala abantu wabweru naddala mu nsi z'ebulayi Dubai Qatar biki nenzimuwa ssente ne passport zaabwe n'agenda nazo
Ninze yakola ki? Nze ewaayo. Kitegeeza gwe bwino sasula. So abakazi bonna abali wabweru kintu kimu kye balina okumanya. Kirwa. Manya ekyakutwala wabweru. Twagenda wabweru kugwa mu laavu. Wagenda wabweru kukola kukyusa bulamu bwo. Ekyo n'okiteeka mu bwongo bwo. Teri musajja asobola kukubuzaabuza. Ate abasajja nze omuvubuka saamunenyiza n'omunene ogwo. Tiyamukaka. Ate bayire talina musango. Munakisiza ina wagera wamulamuza so mugamba ngenda zisasula. Osobola sene ka mutondolo buli nako. Omuntu namukkiriza. Kisoboka. Namwanga mutondolo buli nako paka wezigwayo. Naye nkwata bade baina kukwata bati. Bade baina mukwata bati namuswaza. Ne bamenya n'oluggi. Bade baina mukwata bati. Kwanga stiyabbiye. Bali mu mukwano ogwa online. Mukwano gwa online. Muntu mulabanga ko tomumanyi. Omusanze ku TikTok. Omukazi ngagudde mu love byonna asobola bikola. Bwolabye mbu wali wayagala okundya naye ŋŋaanyi. Essaawa zino waliwo n'omusajja ali mu America alina omukazi gw'alina wano mu Uganda. Tamulabangako namusanga online amusasula ennyumba amusasula buli kimu. Love is funny. Gwe atagigwangako mu love. Mungu ankingiriza etyo weeti. Ate naye anakungiranga naye baakubba. Oli nali mumanyi. Wamumanya ng'akakuzalamu mwana omu. Kati omukazi omumanya nga omukazi obeera naye waka oba omumanyi niwe akuvaho n'agenda walala tuba tukyamumanyi. Naawe laavu eri gy'oli omumanyiiko yakoleza okuweereza omuweereza miliyoni 2 n'akubba amagezi ne gadda we yakoma okukima enkaaga n'ogamba ono omubbi. Ekyange kyanjawulo muno. Si kyanjawulo kye kimu. Ono omukyala beekwana tamulabangako takola miliyoni 15. Kye kimu. Naye weweetegereza kati tugende mu dots. Ndagwe munnamawulire. Story negatta. Egatta. Etya. Bali mu love. Ne mukazi yali mu love, omusajja teyali mu love. Omusajja yalina mission yafuna sente. Nkubulire ku bigambo ebimu ebya interview yasooka. Interview yasooka omukazi agamba. Natuuka mu Uganda lwali lwakusatu. Slip of tongue. Bajita slip of tongue. Kyama bajita batya? Slip of the tongue. Anti kamaleyo. Blood, twena towanvu ya nsonga. Omuntu asokuyitira mu statement ze zayogera. Nenge embozi yonena erimu LOVE. Love. You understand? Si yasoose, si yasimbye ne saza kakatwalo era gubaliddeko sente ze. Ekyokuyiga abakazi balina okumanya. Kirwa. Bw'oba wagenda wabwetu wagenda kunoonya love. Twagenda kuzaalira mu mawanga. Twagenda kujjamu mbuto mu mawanga wagenda kunoonya ssente. Baana bangi tebasobola kujjamu kukomawo mu Uganda bazaalira mu Dubai. Ng'okeera mu kyo okukomya okuleeta omwana eno banza n'omukwato musiba. Abakazi bwe bagenda mu bweru obwongo bugenda oba basiruwala. Bw'oba wagenda mu bweru Saudi Arabia kina Canada ukera twagenda kugwa mu mukwano wagenda kuba kyeyo koma mu nsiyo wezimba. Kino kubiza abakazi bonna. Katogera mu details obo nsobese mezi omukazi yakola tizina makuru kiru kirindi omuvuka sere zitwala. Tukakasizaawa ndiki mbu yazibu yeganye. Mulimu abantu abena fiya nga bati. Come on. Bakulese bakutadeko empingo noti. Blood. N'omuvuka njogera yajayogera. Bode language y'omuvuka adde kulaga. Nti babadde n'enkwasaganya yadde kulaga naye yamukaka tiyamukaka kaita tukabirira omukyalo tiyamukaka naye era sitiwo osanga omuntu alina balooya abalungi ayinza okuvayo nga tamuyiridde adde n'ekikumi ate n'amaliriza nga ye gwe bawadde kuba enkwata gye bamukola teriyo mateeka teyabba oyo azimusindikira nga ayagadde kuba ne mu mateeka nsobola okuga recording and recording. Mu mateeka so bale tokkirizibwa na kulikodinga muntu kabe. Mateeka tusobola okukola wano interview n'okwiresi muno ngamba togiteekayo. Ne impalize mpaka n'enjiteekayo. Ate interview ntogiteekayo gezo giteekayo. N'ogenda n'onvunaana. Togiteeka interview. Totisa ate. Kati bakwana gezo giteekayo. Gaskwade lukusa. Gezo giteekayo. Ngenda kugiteekayo. Ngenda gikuba strike. Osibako. Kati nawe otaze kutiza tisa byoyo omukazi gwe baasibye. Toteka interview eno. Mpozo yagala nkusomere dwa sawa mwe bamukutte bamuteekako empingo oluggi ne balumenya
mu mateeka amatuufu kirina beera kiti mu mateeka amatuufu ogwo omusango teguba force n'ensigo amaanyi era sitiro mu bakutwalika amaaso g'omulamuzi omugamba yesu nikukkiriza sente zirya nembadde nsaba kooti nzikirize nzisasule nga wenzisobola omulamuzi n'akubuuza osobola sente mmeka omugamba kunfuna engeri gyesalina mulimu sasula emitwalo 2 obtaining by force okubba omuntu mu lukujjukujju obtaining sigwa amaanyi kyakiringa nga okuwola omuntu osogeramu omulamuzi omugamba ye sente nze amaanyi milioni 4 nebaliza muweka emitwalo 2 paka zinaggwayo omulamuzi nakkiriza ate okumenya oluggi kati bwe olina kunenya poliisi yalina okusuwinga poliisi bazze negundi ne poliisi bakola abantu batogisuwinga ne poliisi ogisuwinga nekusasulira bazze ne order yonna court order ebyo n'abantu babifaako nnyo kasita omuntu abeera ne reference eringanga court order ati bayinza n'okuba tebazze nayo kisoboka naye ate ku ngeri omukazi yakaabya nti kuba yadde ne reference ezikirizibwa n'enja n'emmenya ennyumba kasita otegera nti omuntu ali awo naye baba tebagirina guba musango kyova nti omuntu ng'olina bambega abagoberera abantu bagaa nti tuwe reference tubeere nayo tuwe ekikenjikeni amagezi tuve wano sina magezi gemuwa oyo mwana muzaala sina magezi gemuwa nkiddamu sina magezi gemuwa bw'abanga maama eyakira ku makya okuzaala omwana gwe bayita chicken ne taata we tosobola muwa magezi kati gwe awensi muleke kubanga omukazi omusiru azaala musajja omusiru ate omukazi omusiru n'omusajja omusiru beegatta bazaala omwana omusiru bwanga maama akyaliwo nga tasobola kunenya bintu mwana byakola n'amuleka naki nga ne maama akyeyisa ng'omwana omuwala omuto baleke toboogera nako because chicken mwana ekituufu alina maama we ne taata abakyaliwo abalamu kati tunenya chicken olina kunenya bazadde be beaganya okukola ennyo okubuulirira kyova ne kuli we yavuma taata we nga ne maama we waali awo maama yadda ku saidi ya mwana naye nga mu public kibi ekyewunyisa wajjamu kini ne ku mulimu alina ku TV naye nga ebintu biboogerako byokka tebimuwasa kubeera ku TV era kyenagamba Natale Ozil munsesa abasanyuka TV munsesa namubuuza ku lwaki naye nga Natale Ozil ku repetition ne legacy gy'olina oyinza okutuula n'omuntu ku seeti ate mbu obwerere bw'omukazi omulala ku social media n'otuula naye nti ayogeremu na audience yo nange baproducer nemugamba oyo ekintu kye bayita brand yo nze nakolanga ku ddebe nga mulimu abantu besasobola kukyaza n'oba ofuutya nga sisobola bakyaza azmi so media bwebanga efudde society ng'efudde tubirekere Katonda because n'amateeka tegago galinga gataliiwo omanyi President Museveni alowooza nti nno nti okugira abantu batajja mu byabufuzi kwe kutereeza Uganda naye Uganda erimu kufiira ddala okuva maka wansi Uganda erimu kufiira ddala okuva mu nzikiti okuva mu makyaki okuva mu maka Uganda abaana bakwata vidiyo n'agiteeka ku TikTok naawe muli okuva ku makya paka budde zibi nga teriteeka wadde na limu limukutteko Uganda kuliko omukazi ateeka TikTok awo n'alaga empale ez'omunda n'alaga obuntu bintu bye byonna by'omunda nga teriteeka likoze ki naye Rwanda tosobola obaluzira Kagame ali mu nsi agyagala n'abantu baayo bonna tosobola bikola ebyo Rwanda tosobola kuvuma president tosobola kena makya kweyambula tosobola kuwemula social media linnya bwavu Fountain of Honor yeriko obuzibu President Museveni buzibu bwonna bw'ensi eno okugwamu ensa
ebigambo lulungo okiwulira naye omusajja ayogedde ekigambo kati byafuuka nno mu byabo babimba bunyimba kwegamba Mungu atuyambe si Mungu atuyambe tweyambe social media eno nekyera ndabanga abavubuka ababeerako balaganga ffe oba batakola oli najja n'avumirira omukazi omu yamunyiiza naye n'akolokota abakazi bonna n'akolokota mukazi we akola ki lwa muntu omu oli najja n'akulaga mbu mukola naye temukola temumanyi mulimu gwe temumanyi ki najja n'akugamba iPhone 17 nagireese n'omubuuzo waayo okola wa social media bulamu social media mizimu mingi nnyo egiyitako bw'ogoberera edefinition y'obulamu obwo video z'olaba ge makungula g'obulamu obwo anze bakoza ddiini bw'obanga oli museegu era ojja kungula buseegu bw'obanga onoonya magezi ojja kungula magezi onoonya kumanya ojja kungula okumanya so sigala kwogera bingi ku ekyo kuba naye ndi ku social media neesiwemulirako ninga nsobola okuwemula kiri eri ggwe individual okutaasa omwoyo gwo bw'ogana ogutaasa ensi tejja kirama kyagutaasa ate ku ddembe kirabika mulaba nnyo ku ddembe eyo yafuuka pulezenta takyatuleetera batukubirawo bigambo kamunoonye omanyi njaga nnyo ogeeyako omuntu nga manyi gyali ate bangambanga baala bwe yaleetanga ate ng'amala yeetereeza ebya bisobola omuntu yalaladdeko enziku emirundi 8 ono doni muzira gumu 238 kati kamukubire nze musigeya doni alina likodi musajja ekago nalindabika yalalalako enziku emirundi 8 ng'emuluma n'addamu n'agiro n'awona n'addamu emirundi 8 ogimanyi doni nkiddamu doni oli ku loud speaker owalona wano omuntu awakana nditola nko ku nziku muzeeyi doni ono omusajja mugambye nti walwako enziku emirundi 8 ampakana sijokka kati sikulimazinyazeyagenda doni kati alina kibuzo kyadambuuza nonkubuuze ng'agamba nga tokyatuta ku bawala abawemula nga tokyabaleeta nga tokyaleeta bawala bawemula bali bweweteeka ku kyano yo thank you inshallah allah akikubalire akunywerezaawo wubale kuddamu ku magezi wali ogenze mbwaggwe asese kalowooza akasembayo akalowooza akasembayo mugana ngenda gy'osinziira obulamu bwe bugagga bw'ogenda okuprotectinga obulamu bwo tojja kubeera mugagga teri muntu alina ali mu ggwanika alina makulu omuntu alina amakulu essaawa zino ye muntu akyassa omukka naye obanga oyagala nnyo omuntu essaawa zino ng'asinza omukka gwo gwenkome tosobola kusula naye mu buliri bwe bumu omuntu katonda yamutonda ng'omwoyo gumuvaamu omubiri tegubeera na makulu kyobola aguunya so weetaaseko ekivundu ekiri mu bulamu bwo ekyabantu abakuza emabega wefokasingeko nga ggwe because obulamu bwo bwe bukola amakulu bw'otaba bulamu kitiibwa obulamu bujja kukuwa ekirwadde kyonoowa ekitiibwa nga buli nnaku omira eddagala naye nga luli walina obulamu nga tobuwa kitiibwa era nenyonga okujjukiza omukazi omusiru ebitundu by'ekyama bye bibonaabona nnyo I salute you. Tusinkana omulundi omulala mbadde ne Kaspat bali wabagobye director Jingu yagenze alina omubaka gwe yagenze naye okwewandiisa